Ogwokubiri 2023 mu Gwomukaaga ebibuuzo ne bikomawo nga mpise mu Gwomunaana nefuna admission ku Central University wayita emyezi ebiri gyokka kati era ndi ku mwaka gwa kusatu university zonna zibawandiikira kikiiko k'okulonda IU za St. Lawrence ate natwala ne certificate mu National Council for Education to be equated, and it was equated successfully. Neberanga empa equivalence ya senior 6 ku honorable Lwashande bebagitunudde ko bagambye machazo omuntu azze nayo nga eri authentic tewaliwo kyetuyinza kuddamu eyibaluwa esembayo kyokka tekwalukaga ye bwagireze ne bagamba nti ate ye si ntuufu kyokka nga National Council for Education fena yakola ki eyatuwa eyakola amagye mu 82 nange yakoze mu 223 nga nkoledde n'amasomero ge nkoleddemu weegali manye Abaganda bagamba nti twalinga kyerabidde olugero ikebaluwa nezijja so eno njitwala nga okusalawo kwabadde kwa byabufuzi so si kwa mateeka nga mukama wange esigirwa abannyonnyodde tetugenda kutuula tugenda mu High Court ebeere nga yegenda okutaputa ekintu kino ate era abajulizi zezo universities zesomeddemu siza kwewayiriza babeere nga bakitaputa mayi bajja kigoba era abawagizi bange mwenna mbagumya aba Busiro East akalu kaffe gye kali ku 10 kasigale nga gye kali National Unity Platform tesobola kusunsula muntu atalina biwandiiko nange kennyini ku level yange sisobola kujjaga nti nesimbawo nga mayiwandiiko tebikola kikyemba nnoonya nengamba nti ntadde town council ngenda mu parliament gye mpanye ekyetaagisa okugendayo era nga mbirina ate yo electoral commission yakoze muzannyo gwayo n'abo benvuganya nabo kubakkiriza bagaana lwe bampita lwali lwakutaano sijukira date nengende ne council yampebwa council Nalukoola Abubeka nayogera n'omu kuba lawyers wa electoral commission besenda kwogera linnya naye nga mukwano gwange n'agamba yantwala mu Kasenga n'agamba nti kkiriza bagaana omu gw'ovuganya naye gwe bayita Honorable Sekona yaleese ssente wano nnyingi nnyo buli muntu yamuwadde ssente so ate ng'era eyo statement justifyinga omusango gwabwe nti eyampaabira gwe bayita Kalimiro ye manager wa Honorable Sekona oba nfuna bulungi kiringa kwefulukuta bw'anaakuwaabira CBS yebe mutumye so mu bufunze nga kwefuana wabira ready endala nga mukozi ku ready endala CBS yebe mukozi ki ebe mutumye so mu bufunze mubeere bagumuze cyali mugumunyera munda bandi mugumunyo ndi mugumunyo sina buzibu bonna era manyiti nno tugera kufuna justice mu High Court so bibigawo byange nalyogedde bingi naye ebisinga mukama wange abadde abikoze ki abyogedde kwa airport wetwagutwalira ne bagamba nti ate mukulese late naye nga decision ebbaluwa ezo ze bawandiika kono olwo twali tuzifunye kakati kyova olaba zino decisions tebagala ziwa mangu bagala ziwa ku biseera bino nga balowooza tetusobola kufuna justice naye nga bwe mbagambye eno ensonga ffe tugihandolinga both legally and politically mukiraba basewo ne banyabo. For example, temwatulaba juzi nga tuli Masaka webatuwa candidate twakwata candidate waffe omutuufu ne tumulaga bati ne tubagamba ono ye candidate waffe omutuufu e Masaka eyo kubanga electoral commission bwebevudde negamba nti bo baleese candidate waabwe kitukakatako ng'ekibiina okugamba nti ono ye candidate waffe omutuufu. Okusookera ddala amawulire agafulumye mwena mugalabye gabadde gannaku naye ekisinga okwennyamiza essaawa eno nti ekiwandiiko ekyo kikyayise ku social media tebannakimuwanga omuntu naye olw'ensonga nti kuliko siginicha y'omuntu kitukakatako okukirumba butereevu. Poze essaawa eno tuli wano ku kitebe tumaze okukola press conference yaffe ng'aba National Unity Platform esijanyonyodde ensonga zonna nga bwe ziri naye kati obudde buno batadde olukiiko lw'ebyenjigiriza ku minzaani nsaasira universities zonna ezireze Sir Mathias Mulumba wa Lukagga mbasaasira kuba babatadde ku minzaani kitegeeza tulina kuvayo nga ttiimu okulwanirira justice
n'olwensonga eyo bannabusiro nsaba mugume kino tukirimu ffeka tukirimu ffeka wabula bakuta institutions eziwera 5 bazinyigiriza wamu naffe bannabusiro ekyamazima obuwanguzi buno ground enkakasa tubulina ng'aba National Unity Platform tusaba tugumemu katono essaawa eno tiimu y'abalooye emaze okusituka egenza okulumba kooti tulabe nga tuteekawo obwenkanya nsaba mbagumye bannabusiro mugome omubaka tumukomyawo mugenda musangako ku ballot kagwake ketonye omubaka Sir Mathias Mumba wa Lukaga tumukomyawo ku ballot mwebale nnyo. Social media nga waliwo ekiwandiiko ekitambula kiraga nti banzije mu lukaano lw'okwesimbawo omubaka palamenti owa Busiro East akakiiko k'ebyokulonda kenyini akansunsula ate era tekagamba tikakoze kikanzijeemu nga beekwasa ti obudde bwe nagendako okufuna nomination oba okwewandiisa ti nalina certificate y'amatwa age entry aptitude test ngeri expired oba ng'eweddeko university wetwaliisenga maama w'omwana issuing authority eyazaala omwana university Uganda yenasomera nevayo nebawandiikira nebagamba nti ono tukiwa ekiwandiiko ekyo emyaka 2 singa omuntu aba takyeyambisizza kweyongerayo kusoma misomo mirala university n'emirala kibeera expired ne kasita akikozesa neyeyongerayo kisigala kiri valid.